Po Andrew Kamana asige bosi ngo kaseko ibangana bageno Andrew Gadgetsi ono mimi tuluvira ono mutabani wa jajja wala abasinga jajja wala kumumanyi yamuzala yala kwenda namulekera shiri linda kutujja kwa yangu tunajela Joe's Entertainment omukulu oyo bawulireko oyo muntu wa kitaka mumulabe so ensonga tetugenda ziwambuyano tetwaga tubeere wano nga twogera bingi bingi muganda wange soda ebisinga abikoze eki abyogere ayogedde n'ayandula n'abataliwo n'abagenda okujja n'abanaabira ku sho kakati twetwaga tubagambe ennaku z'omwezi nga 25 kigenda kuba kyedomola kigenda kubeera maasi kigenda kubeera kyabakaguje bakawaji bakabejja kubanga kikutemu agenda kubeera eva jalema neva buli mu kirasi so enda kubeerawo omusapootinga muganda wange n'ovudde wala naye kuvira ddala mabega era y'omu ku bantu abateekayo recommendation otandika okukola mu vision ku Bukedde TV netuba nga tukikwasaganya ffenna mubadde mbirabanga byesaagala kwogera ku basibe byatukoze eki ebyatuleese abaana abaagala gyetuvudde waffe mujja tufuna mu tayimu yaffe so kati ekiriwo kyekyo yensonga lwaki twabayise bannamawulire abagunjivu manye ennaku zo tulina omugigi gwa bannamawulire omuto ogutambuza ensonga n'abasigadde waka n'asobola okumanya ki ekikola ki ekigenda maaso so thank you so much for coming era twasaba ekintu kino mukitambuze mu lo omutima guki omutima nga bwe muzze tetugenda bawadde olwataano naye ate tumanyi tumundira Uganda tekyali akolera omwoyo gwa ggwanga naye nga kisinga okubeera ekikulu it is to spread love twagala tutambuze omuki omukwano tutambuze okwagala abantu mbagaze ekintu newankubadde kale tujja bawa yaka transport 12 wallahi bawulira zekigenda obawa tetugenda genda kumulala saawa zino ng'amutakazi nawe mwogezi but anyway thank you so much let me give an opportunity ku mukyalo ono naye abeeko byayogera gyemuli Junior basponsa bali be bandisoose bano basponsa basooke boogere n'abatugirawo beyanjule obazi wabe mutandiko tubuuliraddako ffe twagala ono yabasooka ekyo kiri nti abannamawulire baakyawa abayimbi naye katulitamu nti nze ndi wakabiri okunsembyayo kwe kunfuula owakabiri kantandikire wano wanyini basobole banyobesa Ugandan property. I'm inviting you on the 25th mujje ku the mega showmatic experience personally ndi wano because ye musajja atandise okuba endongo okuva we natandika ate nga simuwanga kikumi. I believe loyalty tebula ensonga lwaki ndi wano era nga mbayita mujja mu bungi tujjuze climax ku Sunday. bale bawuza nti webiriba webibeera nedda ffe tukyusizaamu Hello. Hi. Hi. I'm called Joanne from Joe's Entertainment. Edang nafatinali nzene Showmatic production of College Burunga Mutano this Sunday. So we're very excited for this opportunity. Okubeera wano n'okubeera nga tusobola okukola ekyenjawulo this time around okubalaga nti no it's not just all about entertainment, kiri also all about appreciation okwegamba okukolera awamu okulaga nti no tusobola okukola ekyenjawulo okwenna tuzze nekikwatira awamu mwebale nnyo okujja. omulala omukulu ono tweyanzanya mwena abasobola okujja olunaku olwaleero ku Showmatic experience
naye tuli ba Andrew Gadgets tutunda masimu ku Ivory Plaza Wilson Street. Shiru chali waffe tubadde naye for so long. Era twasalawo tubeere omu ku basponsors abagenda oteeka mu kivulo kino. Twebaza nnyo mwenna abasobodde okujja era nga tubakubiriza nti tulina legit phones zonna iPhone Samsung ojaguzi ku G19 Ivory Plaza netubera nga tukusootinga. That's all. Tweyanza nnyo era nsoma bwe yali wanagera avaamu n'essimu eya updating balayo tuma updating gadgets kaakati katuddeko omwami oyo byonna yabinkolera tanteganyako kibatu tansabangako ssente. Kikulu nti ekyenjawulo zekyendako ssente zesinze buli kimu kya ssente mu industry yaffe. Tutuuse time naffe abayinja batandika nga tulowooza batulina ssente tetusobola kufuna muntu akubeererawo. Nze muva we natandika okuyimba olimbegete simuwangako wadde nakikumi tizanya oluyimba lwange naye nga ate bagamba nti azizanya everywhere he goes. Nina Rosie oyo yabakakasiza ekibatu. Lwaki toyite eno? naye ebiseera ebisinga mbagamba etuba twolekedde kateraku yakamukwano ate nga n'omusajja bwe tutudde naye wano lwaliro era tukimanyi muntu wa muhabbati si bwe kiri kati ngenamu omukisa asobola okubaako byayogera gye muli weewaawo kugenda kubeera bigambo bitonotono kuba musajja si wa bigambo bingi ate nammwe temumwesibaako nyomubuuza biteetaagisa olunaku ayina olunaku lumu ayagala okwogerako ebyafaayo bye omulinde kuzikula twogere esaawa zino ayina ebigambo bitono ngera batera okwogera eri abakyala nakati bwagenda ekikolaki kikola banaye temumunyiga ekamye mwebale kujja mwenna olunaku lwa Sunday, the Mega Shomatic Experience. Eno show nabagambye nti biralamu era basinga bajja birala kuwa olondoozo kyenjawulo kyeyina nti erina kumushanza aba DJ abagenda okompitinga abagenda okuwangula laptops abagenda okuwangula hard drives mulimu n'okugabirira okuvamu katwe ka Japan katwe bagenda gaba fridge bagabe mobile show inabo bagenda gabirawo byabwe. So eno show nakyaliyo kuba DJ bajja abatandika batali bakabi nnyo bafune entandikwa kyekyo kino kikoze naye nga tetulayimaasi lunaku lwa Sunday lumimu nti abindomba nabo bonna mujja balaba ekyenjawulo ekirimu nti biralamu ekyo nkibaddamu nti biralamu ku luno setup egenda kuba yanjawulo nnyo abaana baba naye nga biralamu nekisooka bagamba nti yakwebaza Joseph Entertainment okuba nti yaneegaseeko okukiza mu plan yange okuba ntupataniga okukola ki okukola show yange ya Mega Shomatic Experience. Nakimugamba continue ate continue nalya Era essaawa ze ebibuuzo nanti kyoli mu kubuuza kati Okay, tugenda kubaako ebibuuzo bye tubuuza omukulu DJ Shiu era abeere nga abyanukula era tulake nti tugenda maaso. so nina kwebaza ninaweza okubanga namukubira ejjo naye no responding immediately nakubira after before bakyebaza naye nakubira ejjo ndaga nti okolaki one love abwekabulaza ono kabulaza wakukido. So omuntu yenna alina ekibuuzo osobola okuwanika omukono n'ofuna omuzindaalo n'obuza ekibuuzo kyo nga kiri balamusizaako amannya Kyasaabye Kachumbari Butambala akola n'ekyamukativu ne Kachumbari TV World Wide International. Ekibuuzo kyange
tulina wano omuyimbi era nga munnamawulire ali muffe yategeka ekivulu n'ayita abayimbi era ntusiriza tebajjavaawo nekwabala kati gwewabayita dda kwesitobesi tebazze ku lunaku luli abayimbi tebaagaane ndowooza ekintu ekyo nkiwulidde nesingamu enabaze conference ne batajja kitegedde bwana bali mukuvuira amasinja simanyiga bizi obudde bwakoze eki zenkolera kutema nambasoose wansi bwekiri munsanzeewo naye ekyabayimbe kunze tinze kiri mu ddalo kyambeeramu industry eno nabagambe tandikira kamiliyoni paka kukyampa ebigudo abagenda oyimba so oba ekibuuzo ekirala ekibuuzo oba tukiggale kiggwere wano shiruyogera ku ssente emiryango gigulo misana kubanga midiji bagenazanya misana naku lwa sande lwa kucaka afternoon ojako waguddwawo badije conference netandika misana otandika saa 8 okuyingira mitwalo 2 vyepi mitwalo 5 tunemeza emitwalo 5 tunemeza emiliyoni 1 ne miliyoni 2 eyabakabejja emiliyoni 2 ziriimu era okozesa okunyiga omufetu osobola okunyiga. Okay, about the tables. Table ya milioni 2 egenda kwawukana ku table ya milioni 1 ne ku table ya mitwalo 5 ne VIP single head mitwalo 5 ne ordinary ticket ya mitwalo 2. Kati ku table ya milioni 2 kujirako a bottle 1 liter ne kujirako mixers ne kujirako platter. Then table ya milioni 1 kujako a drink 750 ml ne mixers. Then table ya mitwalo 5 kujako soft drinks zokka. Then tuina the single entry of 50,000 and then the 20,000. Okay. Tweyanza nyo. Okay. Chimbugwe olinayo ekibuuzo eri DJ Shiru. Ekibuuzo kyange kigenda wa DJ Shiru kuba enoshera ya DJ naye ku platform wano wonna sawa ba DJ bala batudde kikizibu ki ayina nsaba tebasobodde kujja obudde obwakutte tetwagala okuteekera ekyaba DJ sinabwe nayise esita kuyita awulira ayagala okujja akola ki kubanga nze abantu benyambye siyamba kunziriza nyambo yambo muki omulala koleza omulala akoleza omulala nakoleza omulala balokomyewo problem nesigala nkola ki neyongerayo kubanga so yange nabagambye naleka empaka z'abadiji abagala okujja bajje kwanza laputopu ngenda bwaga zabwerere adrive zabwerere zitambudde nnyo magwala nga badiji bana laputopu tebana adrive nemba bosa amuzala wansi mutena akyakukola ki kyakukola nyo muziki amumanyi omukuba badiji omulungi nenga tanayo equipment neka kunegoza katono ko putinta katono kaso okongerako enjawulo I think ndija uyana jataje na ndonga ndikuba buli kyo ndikuba yeje ndongo nebonzo tusaba tweyanza nyo. That is Shiru mtindavu wa kunyema kuzimu naye amanya letoko samtaruchi mkola na kuchiletea ekibuuzo kyange wa DJ Shiru oba the leadership for quite a long time kuva nga DJ Daniel bani abona of course nze ngomku nakuja mu generation yeyo ngabawuli mu mixes zamu so lantasho egenda kukwe you've raised abantu ab'enjawulo ng'aba DJ but we have not seen female DJs. So, no, but DJ, base parties, and even so much as a band,
Bulijjo kulenti wakabi. Muze bali mbuzi nga muli wano mwana. Ngobuzo mbuzo muli wano mwana sijja kwogera manyi. Wanga show yange. Mbuzo mugambe kile yakuyamba iki. Nze wanga kwa mchale chono nga weegombaza. Sira akwongera ku kirala. Kiteke kigamba. Kiteke kigeza kugamba. Nyanze banga lima goza kikyaliwo. Ale mwampulira ddako kyali mawulire ni wakabi. Ate ulisiri. Nimulo li DJ. Nimulo li DJ. No, osobola okwetunga ekintu DJ. Abantu bangi bempulidde sente nnyingi. Naye muliza omukunkumula. Mbuziza munzire muliza okukasa. DJ VJ. Nimulo li DJ. VJ. Ate manyani musayikiriza fejasi. Kitegeeza essaawa zino olina ekibuuzo naye leka tusooke twanize omugenyi era ayingiddewo era naye alogereko eggwanga eddemu addewa abatuuze bagambi bakwagala wano Hello. Balamusiza abasibali banyabo nga bulijjo okusembayo kabadde kakolye munansonyi okutuuka leeti naye nga ndi wamukisa okubeegattako kulwa muganda wange DJ Shield nze ndi omu ku bayambyeko mu lugendo lwange okutuuka wano wendi y'omuntu omu ku banzikiririzaamu. DJ Shield ye DJ atalyangako ku ssente zange ate ng'emirimu gyange agikola ate nga si mu bubi twakwatagana nga baluganda. I'm proud of you, bro. Ate since olimba otuuse wano w'oliko era ddala you're inspired and you're still inspiring. That's why we are with you. Era tuli wano ku climax point tubeerewo ffenna tuwagire the #1 leadership. tweyanza nnyo eba abayimbi mubalaba n'olwekyo temwebuuza naye ng'abalala bakyajja bangi nnyo abakati olinayo ekibuuzo Fefe ennaku zino abadde yakyusa erinnya like Uncle Table leero tukoze otya kate kyataano kiyinza olima Fefe Busiro. Fefe Busiro wali FBM jamaa Lutego yafundifuna. Thank you so much. Alright, tuwa ne mukulu ticha ayiddewo. Nkamubuuza mbulire banga lwendabidde kolanki kuba nkyalina mwe nali ompa ekitiibwa ompa ekitiibwa nga ddiki ani nkubuuza ompa ekitiibwa nga ddiki kale nkwegombesa siri mu kuyomba nabuuzabuuza nkwegombesa muwa ekitiibwa naye nze nkubuuza yes nkwegombesa nanze yes eko muntu nuli olaba nti nabyo byagala okujjikako nga DJ ndakatakubuuzemu ekibuuzo oli munamawulire sibanamwe tekukyuse ate muyimbi kyokola nkugambye nze sitandiza wano wendaba edda badiji babamanitwala esasho ndowooza bengulikitunakasamba naye balinawo DJ sente zafuna zanjawulo just disingana muyimbi ate balina just DJ enkwata ya sente ematalinga naye wadiji okoleza sente right now oba DJ buno buzimba enju oba DJ buwasa omukazi oba DJ buweerera abaana oba DJ buzimba mu kyalo oba DJ is a business oba business yetu era nti gombikisinga bimu nitewukana mutula yina dekano akyekigamba tweyanziza badije gwafuniddala mulimu gw'ennyini Nendowooza kyekyo